Sitaani omuntu amusobola yekka bamuyita Kristo. Ye yekka asobola oyo omusajja. Ne bw'osaba emitima egisiguka tosobola goba Sitaani. Sitaani omuntu amusobola yekka ye Kristo. Teri muntu akeera ku makya n'akwata ekifaananyi ky'ente n'akiteeka ku ssente nga musiru. Nti design. Si design. Kyembagamba nti buli kimu tuteekeddwa okikola ki? Okisabira. Kati wakwatanga ekyebibiri kino kikiikirira abalongo. Kiriko kyennyanja. Kikiikirira abalongo. Waliwo omusumba atuma abantu ettaka. Atya. Agamba nti bw'oba olina poloti gy'oyagala oggula, genda oseneko ettaka oteeke mu kaveera olireete ku kitooti. Bw'oba olina omukyala gw'oyagala mukuba ekifaananyi kireete wa musumba. Bw'oba olina ky'oyagala kyonna, ensi gy'oyagala gendamu giwandiike kapapula gitwalire musumba. Kakati njagala kubategeeza ba mikwano, obwo bubbi na bufeereko kuba kusinza bibumbe na bifaananyi. Ate nga musumba munene wa wano. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services. Bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs, bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga 07 367 362 oba 0772 999 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya, tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga
tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakovic abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65 kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne box zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako oli muntu ssekinnoomu njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese balinde jje wano. Ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakovic abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Bano kyewuunyisa kiri nti bwe bakugamba ffe tuli mu kitabo kitukuvu Kurani. Kakati nze kyambuzaabuza nga ngamba naye nga kuno nkulabanga nako kuloga. Tewali njawulo. Allah yennyini ng'owakabikula Kurani agamba Allah mu bwennyini bwe talina kimufaanana mu bwennyini bwe era tazaala era tazaalibwa. Yes. Kati ate ffe Katonda agamba bw'osoma Isaaya essuula esooka olunya olwokubiri Katonda agamba nti yalera n'ayonsa abaana ne bakola ki. Kati ate owaffe azaala era nange nze naawe tuli baana baani oli talina kikola ki tazaala. Kati oyo muyaaye mufere oyo muyaaye mufere nja kubuulira obufere bwe buli. Kakati nze bagamba okugula Kurani okuba bitabo Kurani njireeta akaladi nkaleeta kati bagamba ngule n'akoota misambwa kekaliwa bwe buno obwoto bwe basanga ku basiraamu kayinenge gye kakulamu kati bakateekamu amanda kooto kaliko obutulituli katono nnyo okateeka waawo niba basomeddwa bateekawo ne bateekamu tolaba abapostinga ebintu ku YouTube babuyita bwota misambwa. Ako gundi teyakogerako yokaana akoota misambwa bakateekamu kati nze nali nga nkatabulamu kubanga nze bakayita koota misambwa si kooto koota misambwa. Kati akakooto okalaamirizaako kati gali amazzi ge najja nkuŋŋaanya ate awo gagenda okukolera. Bagamba nga kuŋŋaanya naye nga nakuŋŋaanya amazzi g'enzizi 9 naye ku gonna ge nagenda ako gaali gange nga nzi gaali gakunaaba. Kati n'olusozi lwe nagambye olwannambi wansi waalwo olusozi we luli waliyo oluzzi wansi w'omuti. Yes, waŋŋambye nalwo n'ojjawo amazzi. Kati amazzi gatuuka okukola mu kaseera ako. Kakati bannange obujulizi bwa Jeremiah kati otandika okuba ebitabo bulungi nnyo. Oga erinnya bakuwaani wayo tola shahada bampa Ibrahimu otandika awo ndi musiraamu bamita Ibrahimu naye ng'eryo lyange nze ndimanyi nze nga nze olwo omusambu ogwandawula nga gwe gunkulembera okukola ebintu ebyo. Kati olwaki ogambye ate mbalimanyi abalwadde be bandize lwaki oga ate abasiraamu tumanyi gye baava anti sitaani ye yamanyi engeri gyakolamu sikwepuze yaleeta abantu mu position mwabaagala kyova olaba nakyogerako ne ŋŋamba nti
abantu balokoka ng'avudde mu sitaani naye ate waasibira ng'ate oli akolera sitaani naye ng'enkola yeyawukana noono gy'abadde kati atuuka ku nze nga musiraamu kuba obusiraamu benjogeddeko nabo bakugamba abayisiraamu bakugamba tebakkiririza mu bintu bya bulogologo bye bakyasinza okukulembeza kyowona bakalinange we nalaba nga bano abakuba bendaba bakuba ate ebitabo kati nga kimbuzaabuza kikubuzaabuza olw'ensonga oli kali kazannyo ke tulage genda mu maaso kakati ntuuka nfunayo omuntu omu ajja aneebuuzaako ebya gundi aŋŋamba munnange kakati nkoze bwenti ninakola bwenti naye embeera ekoze ki eganye kugamba nti kiki oyagala nagamba obulamu buganye jatereeza mu bulamu naŋŋamba naye kati bw'oba ondaba bwenti kiki ekiganye omuntu akumanyi tamanyi olwo sitaani akuletedde gwakuletedde okakase ku maanyi webale nnyo kati mugamba omanyi osobola okwerukira omukeeka agamba ebyo byali bya mu kyalo n'agumanya nti oguluka ne mugamba kati genda mu tawuni ogule omuki genda onoonye batuno naye togula omukeeka oguli mu kkala n'emu n'agenda n'agugula bw'amala okugugula kakati ne mugamba naye Lubaale yakola ki ng'omulabye ne mugamba Lubaale yakutawaanya naye Lubaale engeri gyakulumamu oli bwoti otambula bwoti aŋŋamba byonna byogera byebyo tolina kyolimbye ne mugamba nti kale nga kakati teekawo genda ogula omukeeka ogwo ngulayo ne kando lwaki kando nazikonyeeko nyina ensonga lwaki nazikozesanga era n'abaali bandaba mu nsozi ezimu zibe nagendanga mu nsozi nagendanga ne kando kando ekiikirira ekyoto kino ekyenku otasobodde kiteeka kyekitangaala ekitono abaana b'abantu basinga okugoberera kitegedde kakati nga mugamba gula kando gula omubisi gw'enjuki agule n'ebintu ebirala sijja bikoonako waliyo ababiwandiika agende naye bulaazo ojja bigula ate okole buzibu nga tomanyi babikola tebisobola kukola naye nze nabikozesanga ng'agula kando gula kino ne Kulaani gigula ogiteekeko ne mugaa kakati toddamu kusaalira wantu walala wonna muzikiti genda osaale yonna gyoyagala kola ki genda naye ojja kusabirangawo byokola ki webiri kati nga mugamba fukamira osabe byoyagala ng'afukamira ng'asaba byayagala jjukira nze gwayogerezeganya naye kati amaanyi gaakyuka gali ku lulimi jjukira obujjuvu bwonna mbukola ki mbulina samusaba na ssente nnyingi yampa emitwalo gyali oba 7 ne mugamba genda okole amazima omuntu yakola ssente nankonekitinga ku muntu omulala n'oyo nankonekitinga ku mulala bwenfunira bakadaama abagenda ebweru nga bakadaama ogenda ebweru omukolera ku nsonga zitakuwadde neki ne bwagenda alina okuwa emyezi egi 3 ng'agikola agikuwe bw'oba olina ssente mpa miliyoni yange etya naye bw'oba tozina nenkola nga tozina bw'ogenda ompa miliyoni emeka 3 kakati nembakolerako waliwo gwe nakolerako bwe namala omukolerako nanziba bwe yatuuka eri naba teyakwata amasimu gange nga okay kale yakolayo omwezi ogwo gumu nadda ogwokubiri gwali gunyina ennaku z'omwezi ezi ne bamugamba yakola emyezi gyali ndowooza ng'ebiri bwe yakola emyezi ebiri ogwasooka n'agusindika ewaabwe kati guno ogwokubiri yali yakagwingiramu ennaku ezi 3 yagwa wansi mbwewulire bamututte mu ddwaliro ekintu kimutambula kati wano wenjagala otegerere ebintu ebiruma abantu nti ebintu ebimiri spiritual si birwadde nti oba alina alusaazi nedda kakati bw'atuuka okugenda ne bamunagamba nti ekirwadde kinnuma mpulira ekintu ekinyola mu lubuto oba lubuto bwe lunnuma oba kiki olwo mukubira amasimu ssebo tayagala gakola ki gawulye mwana wa buwala kyenakola Mukama asaasire naye kyemmanyi Mukama yansaasira dda omwana oyo ow'obuwala nagamba emisambwa gyonna mwagala wano
wano we yavayo nkola ki ate buli kasente konna kaalina sikamwagalako njagala musange addewo we namusanga era nasindika bye nasindika olubuto lwamuluma mu ddwaliro nga bakebera ekimuluma tebakikola ki tebakiraba azirika bagamba oba alina kansa oba ne bagamba naye bwana gumutuuka okutwala eweru nga bamaze omuyisa mu byuma emirundi n'emirundi bamukebera kati ate era nyina ne gwe nayisa ku kyuma nga mulwadde ekyuma ne kitalaba bulwadde nga kikebera obulwadde obuluma nga bwe buba bukuluma tokola ki toyitawo naye nze nyina gwe nayisaawo ne mugamba gwe genda ogenda kuyitawo era nakola ki nayitawo kati omwana oyo obuwala omukolera omulimu ogwo atuuka neefuulira mbeere nombala akasente kange takakola ki takasindika neŋŋamba noono ayinza okunzanyirako naye omuntu waatuukira okugamba nti nkukoledde genda okole aba yeekakasa kyalina era aba alina n'amaanyi agagamba tojja kukola omuwala baakebera ebimuluma ne babiraba tebabiraba omwana kebasiba mu kwenyola yeevulungula amaaso bwe gagenda bwe gadda kakkana nga bamuteeka ku nnyonyi obamuzza Uganda aba atuuka ku kisaawe ky'entebe era atereera naawona n'atabaako na buzibu era yankubira nga yawona naŋŋamba bannange nakubanga ku ssimu yo naye nga teriiko naye nga nnimba ne mugamba nti naŋŋamba era nali njagala kuweereza akasente ko bambi naye ne mugala totawaana kulimba kuba tomanyi akujja gyobadde okola ki gyobadde oli ne mugamba olulala bw'okolanga endagaano n'omuntu ogikola ki gituukirizenga naŋŋamba naye siriddamu ate nga ne paasipooti bagikonyemu obutadda Saudi tageza n'addayo mpozi ng'agenda mu nsi endala naye yo bamukoze ki bamugaanye naŋŋamba kale singa namanyi ne mugamba kati oddangamu okukola endagaano nawe n'okikola ki n'ozimenya omulala ye yalina boyfriend we bwe yamuteekamu ssente n'agenda bwe yatuuka eri n'asuula eri leve ebeerinye tayagala kumanya naŋŋamba naye omuntu mukubira amasimu tagakwata njogera naye takola ki namuteekamu akasente kange ne mugamba kiki ekiga naŋŋamba nzise nafiirwa bwadda oyagala mmeka ne mugamba kyo tekyetaaga ssente gwewadde oyala kumpa mmeka naŋŋamba nze mbale njankuwa emitwalo 2 akomewo wano mugamba okakasa nti sene ne bazimba era omuntu n'olwanirira boy child n'olwaleero wano ali wano Uganda naye ate ye ekyamutuukako era kyekimu lubuto kati bwakuba mu ssabo lyewa bamugamba oliko gusota guli munda mu lubuto lwo olubaale akutawanya olina okukomawo Uganda otereze lubaale bamukebeddemu bajjajja atalinze bamugamba ogwo musota gwe wammwe kyokka ate era ogumutawaanya era lubaale kati nagamba akuloga y'omu ate yakuwa eddagala wennakajja okukakugamba kubanga wandisuubidde nti lubaale waaba y'omu teyandikutta ate ku mwana we amukkiririzaamu weebale nnyo naye abasamize balina akagamba nti kabaka kyefuula tanywerera ku mazima ye sitaani kabaka nalina ludda ye mulimba taata w'abalimba kwakati lubaale eyatutte ogusota mu lubuto lubaale kyokka eno abanyenyeza be banyenyeza mbokebera era balaba lubaale era yabalaze era ne bamulaga n'amuli obubi nti ani alina maama weeyo yamuli obuki obubi kati bwe nakakasiza obulimba kati nzeeyo byonna mizija bigattagatta mu bwongo bwange sibanga nalugwamu kati ate bali bakebedde ne balaba nga ki maama nga naye mukazi talina buki talina mutawaana eyabisindise nze nyiga muntu wange naye ate ogwo omuze nagulina nga nsobola okutankuulira olutalo n'okyawagana bonna ne mulwanagana naye ng'atakula olutalo ali walala n'okyawa baganda bo n'okyawa emikwano naye ng'akutakulira olutalo ali walala kati ekyo nakikolanga
mu mbeera gye natambulirangamu. Kakati omukyalo oyo mukolera bambi akomawo wano bamugamba Lubaala muluma ne mugala tuddangamu okubba ssente z'abantu omuntu obanga kiriziganya naye kitegedde bw'oba okkiriza nti kyakutwala bweru kyomwagalako mugambe tolimba muntu ate okuvaayo n'ogamba omuntu sikwagala kitwala eddakiika mmeka sikwagala tekizibya lunaku ng'okimugamba kimugambe ate n'ekirala abawale abali eyo abakkiriza oli nagamba nti nkwagala njagala kuwasa n'okkiriza kikyamu sigambye nti omusajja bajja nakuproposinga gaana naye omuntu tomumanyi yakajja mu bulamu bwo agambye njagala kuwasa n'okkiriza ekyo ekigamba nti iye nga kivudde ku lulimi lwo oli akikozesa n'akuwasa mu nsi ey'omwoyo n'empeta neggwa n'akusiba n'akuteekamu ne kadaali n'akuwasa gwe mukase n'ogala naye buli yajja n'ajogerako nange ageeta bukensi kumbe oli mufumbo kumbe wafumbirwa oli wakulaba alaba ng'olina omuntu ate kankubulira ebintu ebyo birina effujjo najjanjabako era omuntu bw'atyo nga buli musajja ajja yakola ki yagenda naye naŋŋamba naye kiki nemugamba nga nze ndaba bwenkebera ndaba wafumbirwa naŋŋamba naye mazima gali nti sifumbirwangako bwebuyagala jangu kulaga ewaffe sifumbirwangako naye nga amazima bambi baali bamuwasisa omusambwa naye nga ekiro afuna omuntu amukozesa ng'omuntu oyo amukozesa naye abamufumbiza ekyo yali mulogo yakwata eddagala n'aliteeka ku muzimu omuzimu gwasitukirako omusambwa kati ono n'abeera mu kyalo ng'ono bw'avaawo ono yaddawo kati bambi n'abeera mu bulamu obwo ng'awulira nga ne wansi wamuluma talina musajja naye ng'akozesebwa kiro na misana ono wavaawo ono ngadda kati ekitabo ekyo Kurani kye nakozesanga. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati mukikozesa mutya? Kati okwata ekitabo ekyo kuba bali abasinga basoma kati ze nali sisoma kati Bayibuli eno wali tomanyi lulimi nali sirumanyi. Kati Bayibuli eno giraba eyeyogera naye nagikozesa nga ndagula kati nkwata Kurani eno nenjibikkula wano bw'okuba essimu n'oyogera nange nenkubuuza ggwe aniyogera amannya go nenteka ebitabo bibiri n'obyogererako amannya go nembikkula kino nembikkula na kino. Kati mwomu ekyo mwenyini nentunulamu mwentenga nti ono ali mu mbeera bw'ati ne bw'ati. Okusinziira ku byenda bye kibayita okukuba ebitabo. Era omusomi wa Kurani abikkula Kurani nga wabikudde we wakwata ku bulamu obwo.
agatabo gasibiri wano sitegedde ddamu nnyonnyola ekyokukuba ebitabo okukuba ebitabo basobola okukwasa ekitabo nga kino tugeze eno Bible ne bagamba ekitabo kino kitabo bakitegedde ne bagamba nti kakati gwe Sami oyagala kino gaa nti embeera bweti ne bweti ne bagala kati abo abakebera bwe batu baba baagala kumanya ki ekikuluma kati nga bakwasa ekitabo kino ngakikwata nga bagamba kibikkule ng'obikkula from nowhere w'osanze wonna kati ng'obikkula ekitabo ng'obikkula kati w'obikkudde w'osoma otandikira awo wali ebibebera ebikwatako somawo n'essuubi lyo teririkoma toteganga n'omunyazi okitegedde kati byonna by'obikkula beba tebakuba ebitabo kati bayibuli ebyogera ku ggwe ebyo byonna by'osoma kati bibyo ekitegedde kati nze nsomaawo ne mmanya nti kati gwe oyogala kino nakino nakino byenkugamba byonna biba bituufu kubanga waliwo n'amaanyi amalala ganneegattako kati kyekitabo ky'obikudde kiba kikyo kibayita okukuba ebitabo n'okulagulira mu bitabo naye abanga zaala tabanga zaala ssebo kubanga kati woddamu nompa n'embikkula era tobikkulawo era kyobikkula era kisigala kyogera ku kyekimu kyobadde nakyo era kiwasobola okubikkula wabaako amaanyi ge muntaddeko tewabaawo maanyi wabula nze mba n'amaanyi agakola ekyo kati eno Kurani nteeka buteesi simu wano negamba yogera by'oyagala nze nenvaawo oba nvudde oba wendi negamba yogera by'oyagala n'oyogera byonna by'oyagala era byonna n'obifuna naye kino kibanga kifaananyi ekitabo kibanga kifaananyi naye ekisinga okukola amakulu kibeera wano na wano kati kino bakikozesa ng'oyagala ofune confidence mu setaani nti toli mu bulogo gwe wamma kyova olaba kyenagamba nti mu setaani kyoyagala kyebakola ki kyebakuwa gwe bw'ogamba nti oli musumba oli mubuulizi wa njiri togenda kukola mikolo bajja kugamba endagaano bweti ne bweti ogikiriza nti kati kwata logo yo gikyuse logo kola bwoti ne bwoti kati kwata Bible tandika ng'osomera abantu ffe ebirala bituleke kati oba oli mu ndagaano ne sitaani bulungi naye ng'oli mulokole mulungi n'okusiiba osiiba era nga ne Yesu oyogera naye kuba kintu ky'ebitabo ekyo kubanga ekituufu kiri nti ndabyeko era kuba beeranga ku mativi ne kuzibi kibeeranga jangu naye batambulira nnyo mu kugoba oba majiini simanya kusumuula bye bakusiba wali owulidde yakuba ekitabo n'agamba nti nze nimukubibwa bitabo jangu kulage Katonda omutuufu batambulira nnyo jangu ebyakusiba bino si bya bulogo kitabo kitukuvu mwe batambulira kati kambabuulireko n'ekitabo kyekitabo ekitukuvu kyokka Katonda kyamanyi teriyo kirala ekitabo ye Bayibuli kyekitabo kya Katonda kati wakikozesanga atya ate kyokka okulagula kati nga bw'okutta ekitabo ekyo oli yankubiranga essimu ne mubuuza oli otya nti gyendi nti olina wosobola okujja Bayibuli nti nze ndi musiraamu nti osobola okusoma Oluwalabu nti sirusobola noonya ku Bayibuli oba noonya Kurani kati bw'abikkula Kurani eri nange nembikkula eno nembuuza by'osomye biddemu bizze mu Luganda nti buli nange nemmanya nimugande okay kati ogenda kukola bwoti abo tebabanga na byakukola bingi just funa enkwaso kasitaba nga gwogimuwadde so basically ebitabo bino naddala kati bana bakuba ebitabo benja okwogerako ennyo ba Kurani ebankwaso just kuba kuwa confidence but bottom line eba nti ozze mu ssabo weebale nnyo tewali njawulo kati amasabo gafuuka mazungu ennyumba zonna zoolaba ezisinga obungi ebyobuwangwa n'amasabo kati amasabo bagajjayo eri emmanju bagateeka mu bisenge
ng'abazungu nga bano abapasita baffe bwe bakwata era ekitabo kino ekitukuvu ne bakikoleramu ebyabwe ne babbiramu abantu abantu bano okubawa confidence nti omusajja wa Katonda. Weebale nnyo kati kitegedde sitaani kyasaba kyosaba kyakuwa naye kibaako obukwakkulizo bwagamba nti kitabo kikuwadde genda oyende nga bw'oyagala takugaana kwenda. Sitaani asobola okugamba nti naye saagala Lubaale yasinga okukola ebintu ebyo agamba saagala bwenzi naye abeera opposite abeera opposite tokola bwenzi naye ate abeera opposite kubanga era obeera mufumbo n'akuwa omukyala ng'oli mufumbo era nagamba nti osi ye mukyala n'akuwa omulala naye ate nga Katonda agamba akyawa divorce kubanga ye Lubaale abagaana okulya embizzi n'abagaana okulya enswa n'ensene abasinga n'ebyennyanja tebabikola ki tebabirya kati abagaana ebyo n'abakuumira mu lusibo nti ono ye mutuufu kakati ne mutafaayo kulowooza ku kiki kyabavuga abatwala ate nga bagamba mugule omwenge nywako kati omuntu anywedde omwenge n'alidde ensene naluwa basinze okukola ekibi omwenge yaba akoze ekibi kati akuggyako kiri kyolowooza nti kyekituufu ye n'akuwamu ekyamu akubuulira amazima ga mirundi 2 oba 3 n'akulimba 10 kubanga bw'akubuulira biri ebisooka ebituufu tosobola kuwakana nkuwa ekyokulabirako ogwa ku musawo nga mulungi n'akugamba nti wakoze bwoti ne bwoti waawe obajja ojjota era amanyako gwe gundi kati abo tolina kuddamu kubuuza birala ate obuuzaako kati kyentegezaako okugamba nti kasita akubuulira ebituufu 3 ebisigadde byonna agenda kubba kubiwulirawo kati jajja nkoze ntya so tuba tukyali mu lugendo lwaffe tukutteyo obukwasi tukyamye obukyami tandise okuba ebitabo nkoledde abantu bangi nakolera abantu bangi kyova olaba Lubaale yali ayagala nnyo confidence yange ate alaba nina okukkiriza mu ekyo kyendi era nze nali manyi nga bwe mpita ku balokole ndaba nga bali mu byabwe bayibuli gye bakutte enjirina Kurani njina kati nga mutumulira ddala nga ndaba munafu nnyo nga ndaba yabula alina kujja asamire atereza amayembe n'emizimu ne balubaale naye nga kikyamu naye amazima nze bwe gajja gyendi ganyamba okutegeera ebintu n'ensonga lwaki mbigabana nga baluganda basookola ki obitegeera so nkolera abantu bangi abamu bali baagala kwesimbawo mbakoleddeko abamu baagala kulinnya nyonyi abo baba bagenda Dubai ab'e Dubai bangi kubeera waliwo n'owe Dubai gwe nakolerako eyatya nangamba kino nali simanyi kisobola okubeerawo owe Dubai yali akola ku mulimu gwe yali akolera ne mubuulira ne mugamba nti ogenda kufunamu obuzibu bwe buti era ne bumutuukako namulagula ne bumutuukako yali era ali ku mulimu n'akwata essimu ye yali agikwata nga bwe nakwata essimu neeva neyabika n'agigattagatta neba nga tekyaddako n'agitwala e Dubai mu byuma ebikanika amasimu kubanga toyinza byuma by'e Dubai bikanika amaki ne bakanika essimu nerema nagiwumba bulungi nnyo ne bagikola ki ne bagimuddiza mu byuma ng'ekoze eki egaanye agenda okukya ku makyanga essimu kwera erina on teyasooka gikwatako yasooka kunkubira ssimu tewaayo jajja yakukundala naŋŋamba Lubaale asobola okukwata mu ssimu ekyo ekibuuzo kyeyabuuza Lubaale asobola okukwata mu ssimu konze kisoboka naŋŋamba okimanyi nti essimu amazima yafudde n'ebikompira nezikiriza nti essimu yakoze efudde eno essimu kedde ku makyanga kweri naŋŋamba kakati ne mugamba ekyo kyakulabirako bakabonero tereza ebintu byakiwanuka kuba kiwanuka yatambulira mu masannyalaze atambulira nnyo mu kamyufu bintu by'amasannyalaze ebyo waga nti gundi alina amasannyalaze atambulira waawo
Gundi yagagaba. Mugundi kati alinawo amasanyalaze. Oyo omusajja ye masanyalaze. Ye masanyalaze. Si kumugulumiza. Mbuuliramu abagamba Masimaya Gundi aliko amasanyalaze. Ekyo kye muba mugezaako okujjayo. Muba mugezaako okujjayo ku promoting ekyo. Kubanga setaani tekinologi yenna owe. Kiwola nti mbaga musabire biki nagana amasimu gano getukwata oteekeddwa okusooka ogisabira ng'ogiguze mu dduuka gisabire kubanga bannange ate tekinologi gisabire ginyike musaayi gwa Yesu Kristo oginaaze tukule kubanga si kyessimu eno yennyini yegenda okutwala mu geyeena ng'oli mulongoofu toliiko bbala naye bbala ogenda dijja wano kubanga ekintu ky'otunuulira bw'oti oba olya si ky'oliteeka mu lubuto nti ky'olya. Bayibuli Yesu yennyini abagamba nti bye mulya byonna bimala ne bisuulibwa emmanju. Ebyolubuto. Naye waliwo ekitasuulibwa mmanju kyo kisigala mu mmeeme. Kubanga ow'omulogo ayita mmeeme. Y'ensonga lwaki omugagga ne Laazaalo mu ggulu yali mmeeme. Omugagga yalaba emmeeme yaani? Ya Laazaalo. Laazaalo n'alaba emmeeme yaani. Naye emibiri baagiziise mu ttaka. Ku nsi nga kwe giri naye bo bali beesanga wa omwali magomba alengera oli n'ono ali luddawa ali eno. Kitegeeza Mukama alina engeri gy'akwasaganyamu ebintu ebyo. So amafuta ago n'amaanyi ago gava mu kizikiza. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kubanga era omuntu waba afudde bagamba agenze ate omubiri guba guli kati emmeeme ye erabika. Emmeeme ye erabika era kyova olaba abantu bonna baloota ebirooto oba wakoze ekyo oba wakikoze kyotegeeza oba wakikoze kasoloota ekirooto ng'oli mu kwegatta oba wakikoze oba weegasse. Sometimes abasinga bazuuka n'obuliri bukoze ki butobye bwonoonyese. Niweebuuza omuntu yabadde mu buliri omuntu omu ki kyabaddewo? Bw'oloota nga olaba wagenzeeko e Masaka oba wagenze e Masaka eba wagenze naye ng'ate oli Kampala. Abaana bali Dubai bali Saudi Arabia naye nga asiiba mukyala ewaabwe ekiraba alina byakola. Ali mu byota akuma naye ng'ate ali luddawa Dubai. Ali Dubai. Kati ebintu ebyo oba wabikoze. Era bw'ozuukuka kwe kusazaamu endagaano ezo zoba wakoze. Kati abaloota abali mu uniform bazzeyo okusoma aba yagenze kusoma ng'amazima gali kyova olaba no mu nsi ey'obuliwo oba omuvuunulira n'omugamba nti ddayo noonye obwakabaka bwa Katonda obukole ki gogo bagukulaze tulina okuddayo ku ssomero osome. Omwana abeera e Dubai ng'asiiba wano ng'aloota ali weebale nnyo mu Lwera. Nkugambye kati essaawa zino okulowooza bulowooza ku kintu nolowooza ku mukazi ayitawo n'omwegomba omaze okumwendako oba oyenze. Kati mu kirooto mu kwolesebwa mu nsi ey'emyoyo oba omaze okukola ekintu ekyo era ogambye nti nabadde egindi n'egundi nga tukola kino oba wakikoze wadde omubiri guli gindi. Kati emmeeme ye erabika yeba yagenze kubanga okwegomba kweyo gye kuli. Kati eri ate bambi abatayagala naye nga sitaani okusinziira ku bintu bye balina ebitali byabwe sitaani yabasika busisi n'abatwala luddawa n'abatwala eyo. Kati so ebiseera ebisinga ekintu ekyo babeera bakikoze ki
bakikoze. Era tokeranga n'ozuuka buzuukusi n'otambula n'onaaba n'ogenda. Ojja kugwa mu ndagaano n'agamba nti nze nakolera endagaano mu kirooto. Wasuze oli mu lutabaalo. Wasuze oli mu lutabaalo, oli mu kusenya enkuba okuma ebyoto. Golooza bya kirooto. Abasinga nze babingamba nga ndi mulokole naye twaloose tuli mu kyalo bakuba eŋŋoma abantu bali mu kusamira banipozi bakutte kumbe yabaddewo bwe babadde bakuba eŋŋoma waabwe yabaddewo kuba abantu abo babaki kati golowooza bagamba bakyuke ne tebaganya okulokoka kumbe naye ate mu ŋŋoma yakoze eki yabaddemu. Kakati ebintu ebyo na script just mupiira oli azanya olabeko emisinde gino egyalire egyakati beetolola nga badda mu kifo kimu naye nga odduka olugendo luwanvu n'omalira ng'oli mu kifo kimu kati kyekyo kyekimu ekiri mu lubaale. So nkolera omusajja oyo yali e Dubai amala ngamba essimu ye ezzeemu neefuna obulamu neeteera nangamba essimu ngenda gitunda noonyemu essimu ki endala nemugamba nti essimu togitunda naye bw'oba nga kyekyoyagadde kikole nemugamba tereza ebintu byakiwanuka akubanja kuba ye bw'aba abanja bw'atyo bw'akola era bw'aba ababanja abantu abasinga abatambula nnyo mu bintu ebyo batuuka ekiseera n'amaanyi g'ekisenga tebakola ki tebalina olw'ensonga nti omulabe aba yabafunza gonna agabalira mu masannyalaze waliwo amasannyalaze agasimbayo ag'amasannyalaze sebo kati ye bo switch agijjako gwe noonoonyawo osobola okuginyigira awalala omwana naye katankira habbo weebale nnyo kati ekisinga kibeera awo naye ate awo waliwo akantu katono nnyo abantu ke balina okusooka okumanya nti mu kaseera konna omuntu alina okuba nga obufumbo bwabunyika mu musaayi gwa Yesu wokka gwe guyamba awo wokka naye ojja kunywa habbo ojja kukola ki osigale kyekimu wabula essaala kikulu nnyo n'omusaayi gwa Yesu. So mala okolera omusajja oyo nvaayo kati ate atandika okundaba nga ngenze e Dubai nga naye jjajja wasuze eno emugala tubangambe nje nkole ku nsonga zo yandaba nga ndi Dubai naye nga ne Dubai sikola ki situukangayo era twatambulanga naye ng'oluusi mu kwolesebwa abeeraawo ng'akola yali kyefu ng'akola mu kiyungu naye ng'abeeraawo n'awulira abantu abanyumya obubuuzi bakuba obukulu banyumya ne baseka n'abuuza nekiki n'okumagamaga ate boogera Luganda tabalaba ngamba naye waliwo ekintu kye sitategeera ngamba ndaba wano waliwo ekintu ndaba abantu banyumya naye abantu abanyumya sibakola ki sibategeera nemugamba abo bajjajjaamu gwe gumagumba bakoze ekibazze naga bajjajjanga nekimusango kimuwa essanyu ki dene lifunye bajjajjanga we bali yali anywa ku mwenge kaakati nemugamba koddamu n'oteeka omwenge mu ttama ogenda kumpa embuzi ennamba era n'akiroota nga bamugamba toddamu okukomba ku mwenge kati kinagambye nti sitaani akubuulira ebituufu ebyo bisatu n'akulimba kikumi n'agamba kigezi omwenge mubi mu bajjajja tebagwagala nti ye n'aguvaako ekyo kituufu bajjajja tebagala muki kebagattako sikategeera bajjajja naye omwenge go mubi bamugamba omwenge muki mubi togunywa ate era naye yali alina omuwala gwagala ne bamugamba atoole shahadu asiramuke ala sitaani bajja kuŋŋaanya guruupu njiraba sikuriputo egenda egaziweegajja kati nvayo waliwo omukyala gwe nakolera ku nnyanja ate njangwa mu balunnyanja ne kisokka abaana abali ku nnyanja balungu ku nnyanja tosobola kuba na mayembe 6 n'obeerayo obububa butono aga mayembe tosobola kuba ku nnyanja ennyanja abasajja balina byokola nabyo alina mayembe nga 50 ali ku nnyanja mbulina amayembe 2 obuyembe 3 tosobola kubeera ku nnyanja n'owangaalako bali abasajja kubanga nakolera omusajja omu yali ku nnyanja okwo omwana we yali azibye amaaso nga takyalaba
naye namugamba ebintu byewaleeta bye bizibya omwana amaaso n'ebijjeewo kyokka nze ndowooza nze nina ebiki ebituufu ebibuulira bali bijjeewo namugamba wagula ebintu naye ebireese obuki kati ate nze manyi nti lubalo no wabajjajjaffe yemuki bino bye baguze ebbali bye bibi kumbe bye bimu nkitegedde ge gali amatabi okitegedde oli ku ttabi kati nzija nkuwa patani nga bwetambula kakati ne bano balina gye baalaga ne bafuna ebyabwe bamuwa amayembe gakola ate amayembe begamala begebakako mukazi we ate begamala ne gaziba omwana amaaso agala kumusaddaaka kubanga yagakoleranga saddaaka ya buli mwezi ng'agawaayo embuzi naye n'ebyennyanja tebikyafa takyalina zaalya byagala kutwala muki mwana bwe bimusaba saddaaka naye tebimuwa mbankubiranga banga omwana azibye amaaso nga takyalaba omumwa guzibye tayogera nembagamba kisoka ekyo kitono nnyo omwana musobola mumpa nti nembagamba muteeke essimu yange ku kutu kwe nebagiteeka ku kutu nemwogereramu nembagamba mugende munaaze mu maaso genda ku nnyanja kwata siringi 10 kisuule mu nnyanja munaaze amaaso omwana naddamu n'aba mulamu kati ate awo ne bampa credit ne babanga nenjja nfuna enamba z'amasimu natankulako n'olutalo ku nnyanja emu kati 10 kino suula 10 biba byasi kubuzaabuza 10 jjukira nali ntambulira mu bucwezi kati 10 kiriko ente erina amayembe gano gegali amazina ge nagambye gano 10 kiriko ente ekyennyanja ekyebibiri kyo kiriko ekyennyanja oli mazzi connection mazzi wabikola n'ente ku lukalu okitegedde connection weeva teri muntu akeera ku makya n'akwata ekifaananyi ky'ente n'akiteeka ku sente nga mu ssiru nti design si design kyembagamba nti buli kimu tuteekeddwa kikola ki okisabira kati wakwatanga ekyebibiri kino kikiikirira abalongo kipoza kyebikiriko kyennyanja kikiikirira abalongo 10 nte ekitegedde mukulu oyo gwe muyita nti munafu eyawandiika script eyo yonna era mugamba teyasoma talina maanyi nti era gwe nakyejwe n'obwa nakyejwe bwo mu kyalo nga tolina Yesu nti tolina Kristo nti osobola okumwokya tosobola sitaani omuntu amusobola yekka bamuyita Kristo ye yekka asobola oyo omusajja ne bw'osaba emiti ne gisiguka tosobola goba sitaani omuntu amusobola yekka ye Kristo nakolerako omusajja ku nnyanja kwennyini nsembayo naako leero nakolerako omusajja ku nnyanja kwennyini naŋŋamba nti waliwo yansindikidde ebintu ne mugamba kaakati ngenda bitabangula ne mbitabangula nze kennyini ne ŋŋamba njala mbitabangule bwe nabitabangula ne baleeta abasawo okuva egindi bakebere byavuddewa ani yasindise naye nze jjukira baalinga tebasobola kundaba olwakiri kyewakola baali tebasobola kundaba ng'oli bwakebera alaba mazzi akebera alaba musota akebera alaba kino tebaali tosobola kuntegeera nti nze era nali sejjaayo era nga seeraga abalwadde benkolera nga teri mulwadde yali ammanyi okujjako bana abatintini byenkugamba bye nali nga ndi close nabo ate nabasaasira nnyo nga ndaba embeera gye bakolamu gye bayitamu ki mbi n'embeera naye nze bonna be nakoleranga bajjanga online simu message simu oli otya gyendi njagala kino sente bwe ziteeka ku akawunti bweti nga bateekako sente omusajja bwe namukolera oyo natabangula ekyalo amayembe ne geekyanga gonna kati baleeta omusawo ku kyalo batuuka ewa chairman wennyini baleeta omusawo ajja ayaze manye ebintu byavuddeyo ddayo byasumbuye abantu chairman yennyini yeekobaana n'abatuuze b'ekyalo ne batikkako abasawo ku gundi ne babatwala ku poliisi kubanga ewa chairman wennyini waali amayembe nga tosobola ewa chairman ng'okubusu obuyumba bwabibaawo naye ng'okufuukuuza obuyumba buwera obuna ebintu byogenda okujjawo ono musawo tebaali talina mukkiriza ku kyalo talina okuvaako omusajja yaŋŋamba abasajja baanutta ku poliisi era bava ku poliisi ne bamutemera ekkubo nemuga ayitemu
ngajja kukolaki ate be balina amaato ku nnyanja ojja ofukuze chairman we baatuukiremu yakwata bakwate ne babazza ku lyato ne babazza gye bakoze eki gye bava mwagala kukolaki mwagala kujjayo bintu so bwoti omusajja yaŋŋamba ndi kati omanyi ne mugamba olaba kyembadde kya kukakasa njagala okukakasa sigo w'amaanyi mu ekyo ekitundu abasajja mwebali naŋŋamba kakati yali amanyi yasinga bino ebintu byogerako n'abalokole babiina mu mayumba gaabwe naye nga bakeera ku kyaki babirina naye nga byakayisaali byakayisaali n'ebyakatonda byakatonda kakati ekyo ekintu abantu bakiyina wano okufukuuza ennyumba nnya obutasangamu bintu eyo mafumu bibugobugo bintu bwe bityo ennya bifundikwa buntu buli mulya kizibu wano aba bizinesi bakyusamu bukyusa basobola omuwa otuzzi kubanga amazzi nagagabanga ne bagamaasa mu bizinesi era ne bakola naye bali abasajja balina amayembe ng'ekitono nnyo ejjembe erimu yamutwalako miliyoni okuliwanga yaligulira ente ya miliyoni emu n'ekitundu gye lyanywa n'omusawo n'amuwaayo 5 ne bebakola bebakola limu nga ejjembe lyatwala miliyoni 3 kati ng'alina amayembe nga 9 ku 10 gali awo alina gabogola alina kiraalire amena amayembe gakanoonya kati nno ate nga ku Sande atuula mu maaso weebale nnyo ku kyaki basembera mu maaso olw'ensonga Lubaale tagaana muntu kusaba ddiini gy'ayagala era taliiyo muntu gwagaana kusaba ddiini gy'ayagala gwe gy'oyagala kugendamu gy'ogenda wabula bwakulondera era olina okugendayo eri kubanga nze yansindika mu bakatuliki ne nzirangayo ne mbasiraamu ne mbasamize ng'era nkiika ne mbalokole ng'era ŋŋenda mwasulako ku kkanisa yonna oba ŋŋamba nti tewaliwo obaani yaŋŋamba nti yasuula ekkanisa ng'akolera sitaani Jamiru ebiseera ebisinga abo abasajja aboogera ebigambo ebyo kankubuulira ekigambo kino ajja n'atula n'abala nti gundi yagwa gundi yagwira bwati ne bwati n'akwata script naga script bawandiika mpandiike n'avaayo n'agamba abantu nti nze nasuula gundi nga tamusuulangako ng'omuntu yagwa bibye yalina nsonga ze ng'omuntu kati ebintu by'okusuula amakanisa nze nali mprotectinga abantu abamu mu spiritual world nga bibanga mati genda osabireko wano mba nyina kye ngenza okukola ku protectinga muki muntu oyo era lwaki mbuga nti kanisa zonna ezisinga za sitaani bwe tuba nga tulinamu ekanisa erimu egi ate so lwaki nkugamba bwe ntyo abantu abasinga bali wansi w'amaanyi g'ekizikiza eky'obusamize obusamize tuyinza ogamba nti abantu abagenda mu Illuminati abasinga batono kubanga okutuuka ku sitaani si kyangu gwe bayita omunafu mutuukako si kyangu naye ate okutuuka Katonda kyekintu kyasinza okubeera ekitono ennyo tetwagala bwagazi mulaba tetumwetaaga of course kubanga woba omwetaaza omulaba kati kitegeeza gweoba tonnamulaba tomwetaaga tosobola tonnamwetaaga kituufu ekyo kati ekanisa ezino ezisinga zonna gitambudde mu culture busamize amazina agazinibwa emikolo egikolwa ku kyaki gyonna gipromotinga kintu kitya kati otuliddamu okukwatagana mu bujulizi tujja kutandikira ku kintu ekya culture versus culture vis-a-vis obulokole waliwo abagamba nti osobola oba omulokole naye culture simbi kyo kikyamu nti culture osobola okukola mbwe ekizibu kye tulina ffe abalokole kugattika bya sitaani biki mbu na culture mbu byawukana ekyo nkiwulira kyemmanyi wali okiwuliddeko nkiwuliddeko naye era nange nja kusembayo nga mbawo ekibuuzo benaakomawo bakinziremu kyawandiikibwa bakindage Mukama Katonda wagamba nti tugoberere culture
mu Bible gye bakwata yemu gye nkwata ate yonna njikkiriza naye tulina endagaano empya n'endagaano enkadde kakati ojjayo ekyawandiikibwa kimu ekiraga nga tulina kugoberera culture kyoyagala kubanga tulaba Yesu Kristo ekyamuleta kujjawo culture ye yali ebuza abantu culture ng'olwaleero bwe kikola ki ekyaleeta Yesu Kristo kujjawo culture na nnono za buwangwa. Kale awe tugenda okuba nga tutandikira ebigambo ebisembayo ndyoke nsiibule. Bwebaza n'okwebaza Katonda ku lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde natusobozesa okuwalyo nga tusobola okubeerako wano kuba olunaku lwali okutuuka wano tekibadde kyangu. Mukama bw'atyo bwakiteeseteese tekibadde kyangu naye Mukama bw'atyo atuwadde ekisa. So nja kuwaayo essaala entonotono. Essaala ogimpe eggalewo lumu. Kansuke malize ne kino. Bannange abasumba ngenda kwesiba nnyo ku basumba nga pulogulaamu y'olwaliro tugikoledde nnyo ku basumba otwetoledde nnyo. Abasumba bambi musomese abantu ebintu ebituufu kubanga nze waliwo abaana bentuukako abamu n'akugamba ekintu n'oliira ddala n'otamuddamu nze lumu sibaddamu n'akikugamba oyo bakugamba batyo naye nga omusumba yagamba omwana okwefaako kibi okwetona nkikkiriza okwetona kibi era tubyoge mu programu ezasimbayo twabyogerako naye tosobola kugaana mwana kwefaako nga muwala nga yenna ajjudde embalabe. Ekyo kikyamu kubanga omuntu aba alina obulwadde aba alina okujja oba bulwadde siba kiri bwe kiri buba bulwadde naye omwana n'agamba n'omukana ne munnange nga teweefaako kiki gamba omusumba yaŋŋamba bya sitaani okwefaako mbu Katonda yantonda atyo gwe baali bakuzaala mu lubuto wajja n'embalabe oba bulwadde so ako kanyiizizzaamu abasumba mulekeraawo ebintu ebyo. Ekirala abasumba mulekeraawo okugamba abaana nti bave ku mirimu gyabwe mu Katonda abalaze bali mu buddu. Abasinga babagobye Saudi ne mubagobe Saudi bavudde Saudi nga bagamba tiwe bakolera Mukama si yabateekawo ate nga abantu bamwe bajja mwagala ate ssente bazibawe mulekerawo ebintu ebyo. Nze lumu ngenda kunyiiga ntandika okujja n'okwatula abasumba kyessaagala naye chance tuzibawa mukyuse temukyusa buli kaseera owulirayo kino mubikomye bannange. Era nga wano waliwo omusumba gwe naleeta wano omwami kyala ankubira eyo mulwadde aŋŋamalira ku muntu waati nga nayagadde ebigambo byayogera amugamba bannange saagala nnyo okuyingira mu bintu bya muntu ng'akwatagana n'omuntu wemba nsabye ennamba nga nenjogera ne Jeremaya n'aŋŋamba itiizoke omuntu muwe ennamba saagala nnyo yingira bya Jeremaya noli nze kyange mba njala kikomaawo naŋŋamba nnyamba njagala gwe abaamuleeta eŋŋamba kale mukyala mulwadde ntutta omuntu ne transport bamutuwadde tutuuse wali mukyala ayagala bwagaze kumusabira ate otandise okwogeza Katonda by'atayogedde. Katonda ngamba bw'ati Katonda ndaze ate si yakwade transport yakutuusizaawo otuuseewo Katonda ndaze simanya wakola kino ne kino era ogenda kubeerawo oti saaliwo kwanze navaawo nembalekawo ebintu byalagula tebibangawo tebiriiyo. Omukyala yankubira n'aŋŋamba naye Sami omuntu ono nadde njala kunsabira yansabidde naye kakati biki bino byayongerako nze byesikolangako. obuba bubbi na bufere abasinga ate Sami nakantu kajja olumu waliwo omusumba atuma abantu ettaka atya agamba nti bwoba olina poloti gyoyagala okugula genda oseneko ettaka oteeke mu kaveera olireete ku kituuti. Bw'oba olina omukyala gw'oyagala mukuba ekifaananyi kireete wa musumba. Bw'oba olina ky'oyagala kyonna ensi gy'oyagala gendamu giwandiike kapapula gitwalire musumba. Kakati njagala kubategeeza ba mikwano obwo bubbi na bufeereko kuba kusinza bibumbe na bifaananyi ate nga musumba munene wa wano
n'ebisiyaga abirya. Bw'oba olina emmotoka gy'oyagala ogikuba ekifaananyi n'otwala ekifaananyi ku kituuti. Oba bulogo. Obwo buba bulogo bwennyini. Saba tuve wano. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ey'olwaleero, tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe tusonyiwe abatusobezza, totwala mu kukemebwa ne tulokola eby'ekibi, kubanga obuyinza, ekitiibwa n'emirembe byonna bibyo. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, tukwebaza olw'okutuwa okwagala kwo, obulamu bwo n'ekisa kyo, era nga olunaku lwaleero tulunnyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, nga tukusaba otuluŋŋamye mu makubo gonna ag'obulokozi, era otuggulire enzigi ez'omwoyo, era otuggulire obwakabaka bwo obw'ekitangaala bujje bweyoleke mu bulamu bwaffe. Tuggyeemu ekizikiza ekyo ekyatuteekebwamu emizimu, emisambwa n'amayembe, emyoyo gy'abajjajja bonna gye baali batuteekamu. Mukama waffe Yesu Kristo, otunaaze n'omusaayi gwe otutukuze. Mukama waffe Yesu Kristo, sindika enjala n'ennyonta ey'ekigambo kyo eri abo abantu bonna abanoonya okumanya mwoyo ne mazima. Bajje mu buwambe obw'ekizikiza, bajje mu buwambe obw'ekibi, obalage ekkubo ery'obulokozi ery'ekitangaala. Mukama wange Yesu Kristo, nkusaba okusinkagana n'abakozi bonna ba Unique Media, nsaba okusinkagana n'abakozi bonna abafandinga ekintu kino. Mukama Taata, obasinkagane, ate era wabeerewo enjawulo munda mu bo, wabeerewo ekisa eky'obulokozi. Mukama oyakise omusana olw'obulamu era obw'ekitangaala. Abantu bo bajje mu kizikiza nga bwe wanunula abaana ba Isirayiri okuva e Misiri ewa Falaawo, n'abaana bo abali mu makanisa g'abannabbi ab'obulimba. Mukama Taata, beetaaga obanunule, beetaaga obajjeyo, beetaaga balabe ku musana ogwo ogwayakira Pawulo n'afuuka, eyali Sawulo n'afuuka Pawulo. Mukama leka ekisa kyo kigolokoke, kyakayakane ng'ekitangaala mu mitima gyaffe ne mu bulamu bwaffe. Tukkiriza Kristo Yesu nti wafa n'ozuukira, era gwe mwana wa Katonda omulamu. Naffe tukusaba otuwe ku bulamu obwo bw'oyogerako mu Yokaana 14:6. Mukama waffe, tulage ekkubo eryo lyennyini ly'oyogerako, tulage okwagala kwo, omwoyo gwo n'obulamu bwo. Tukuume olunaku lw'olwaleero n'ennaku zonna endala. Mukama waffe Yesu Kristo, era tusaba otuteeketeekere ekkubo eritutwala mu ggulu, eyo lyewategekera abo bonna abakwesiga n'abakukkiririzaamu. Tuwe ekisa eky'obulokozi, okwagala kwo n'obulamu bwo. Tusabye nga tuyita mu nnyira Kristo, mu nnyira Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.